Abasiramu b'omuzikiti gwe Kawempe ku ttaano essolo ya Juma bagisaalidde ku bunkenke oluvannyuma lwa poliisi okuyibwa okwebulungula omuzikiti guno oluvannyuma lw'okutemezebwako nga waliwo akabinja k'abavubuka akasuubirwa okutabangula okusaala. Essolo etayinza na kulemesa kulira ddaawa mu muzikiti guno Abdallah Ssemakula okwagala okwogerako eri abasiraamu kyokka ne bamukuba olube ne bamulemesa okubaako kyayogera era n'agibwako akazindaalo embeera nedda mu nteeko. Oluvannyuma Imam Kiyaga akulembeddemu Juma asomesezza abasiraamu okwewala okulya nga abasenguka mu kisiibo ekibaviirako okulema okusala nga banafuye. Okusala nkuwedde atwala ebyokwenda ku Supreme Council Madoyi Slight akubiriza abasiraamu okuwala obutabanguko n'abasaba okukuuma eddembe era n'abategeeza nti ku lw'okusatu lwa Ssabbiiti ejja ensonga z'omuzikiti guno zakolebwa ku kisibo kya Kampala mukadde era nga waliwo abantu abalondeddwa okwetaba mu lukiiko luno. Abasiraamu mbakubira omulambo mugumiikirize emiitingi eyo bw'eneeba emaze okutuula mujja kuba mufunanga amawulire agasingako. Kino abamu ku basiraamu tebakyagadde olw'okulondamu abamu ku bannaabwe era olufulumi wabweru ne batandika okweri omuguju. DPC w'e Kawempe Hashim Kasinga nga naye yeetaye mu gujuma eno wasinzidde n'awa ebiragiro okukwata abantu basatu okuli Muhammad Juma, Mutyaba Ibrahim n'omulala Tegerekeseke lya Yunusu bagambye nti bakulemberamu abantu okutabangula emirembe ku muzikiti guno. Kino abamu ku basiraamu tebakisiimye batandika okweyogera ebisongovu. Obusiraamu bugaana okusiba omuntu yenna. Ssentebe w'omuzikiti guno Yakubu Ssemakula ategeeza nti entawo eva ku basiraamu abamu okwagala okwaddiza emmaali ya kitabo omugenzi Sheikh Shuaibu Ssemakula ono yali mufuti wa Uganda omubereberye omuli essomero lya Kawempe Muslim Primary School, ekisaawe kya Kawempe n'omuzikiti. Ayongeddeko nti abantu abamu bakola olukwe ne bookya ebiwandiiko by'ettaka okuli ebintu bino okusanyawo obujulizi basobole okwezza ebintu bino. Ebiwandiiko byonna twakirabako dda bano banyibanjaga batamiivu. Abamu ku basiraamu bategeezezza nti ab'oluganda lw'omugenzi Shuaibu Ssemakula omuli abaana abazzukulu omuzikiti bagweza nga n'ebimu ku bintu omuli obupande bw'essomero lya KCCA bwe yali yasaawo babamenyawo ne bateekawo obwabwe. Ekipande ky'essomero kyali ekituufu kyali wali ne bakisala abafamire bennyini ne bakisalawo ne bateekawo kino. Batubeera bubi nnyo abantu baagala okubasinga. DPC Kasinga ategeeza nti obukulembeze bw'omuzikiti guno bulimu abantu abatakwatagana kyokka nabo amagezi okutwalanga ensonga zaabwe ku Supreme Council awali ekitebe. Tulina constitution yaffe ng'ey'obusiraamu ng'eri ku Uganda Muslim Supreme Council. Ekizibu kyonna ekiri mu management, leadership, mu governance and command and control ekibaawo kyonna tulina okugenda mu bakitaffe bakola kino ne bagondola ensonga eno. RFC Bunnya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.